the best. Go fly our flag high, and we look forward to a successful performance in the Africa Junior Championships. So, go well and Godspeed. Tututte abawuzi mukaaga abaana bagenda kukola okuwuga kw'omu swimming pool, then ababiri bagenda kukola okuwuga kw'omu nnyanja kwetuyita open water. Ntunulira abawuzi engeri badde batrainingamu balayika bulungi era mbasuubira okukola bulungi ennyo. Abataano ku mukaaga babadde bakumaliza okuwuga empaka za African Aquatics Zone 3 ezibadde e Rwanda. Ndi bonna bavuddeyo nga bawangudde emidaali mingi, bakoze times zaabwe ennungi. So nsuubira okutwala eyo performance yabadde nabo ku Rwanda tugiddemu Mauritius. So our expectations are high. We have encouraged the athletes to make sure that they give us a minimum of personal best, or PBs as everyone calls them. And this is a high-level event. It's the top event in Africa, but for the junior athletes. Each swimmer has got about an average of 4 to 5 events, and the open water swimmers will be swimming 5 kilometers on Sunday.